alaba oludda olw'ebugwanjuba olw'omugala enjuba weenereegera mu biseera enswa bw'eneebanga ebuuka n'asimayo ekinnya ekigazigazi kyokka nga si kiwanvu nnyo. Muno mwabalowooza okukwatira enswa ze. Mu lulimi lw'enswa ekinnya kino kye tuyita envubo. Akasana bwe kaba kyememula addira obusagazi n'agenda ng'abikka ku mugala kungulu engeri y'okusiikiriza amaaso omusana guleme kugwokyamu nnyo. Awo tugamba nti enswa agibugirizza. Olumala ng'addayo eka. Olwo ng'asigalidde kugenda kubikka. Luno bw'aba addayo eka ayitira mu lusuku n'asalayo endagala ennamu engonvu obulungi z'anaayaliiza enswa ye n'aziteeka mu kasana ne ziwotoka. Olutuuka awaka agera akaseera katono n'abaka ebikunta bye n'endagala n'akwata eridda ku nswa ye. Mu kiseera kino amaaso g'enswa gonna gaba gayasaamiridde era nga temuli nankuyege. Ekiseera kino mu lulimi lw'enswa ennaka tukiyita kuzzaayo. Kyakola kwe kubikka ebbalibbali ew'omugala kyokka ng'omugala gwonna tagubunirizza ddala, era wano tugamba nti abugirizza. Oluusi enswa bw'eba ku kkubo oba mu kkubo etera nnyo okulumbibwa obuwuka nga munyeera era bubonyaabonya nnyo enkuyege, oluusi ne bugaana n'enswa okubuuka. Mu kaseera kano n'amala abulaba nti mwebuli addayo eka n'anonayo evvu n'ajja aliyiwa buli we buli. Lyo evvu teritta wazira okubugoba obugobi. Bwe wayita akaseera enswa etandika kye bayita okuzza. Enkuyege zonna zitandika okwefukumula nga ziva mu maaso okubuna omugala gwonna. Era olwo tugamba nti enswa eyiwa oba nti amatabo ganjaala. Amatabo ge maaso agali mu mugala. Wano munnaffe tasegukira ddala, ekiddirira z'enswa zennyini okulingiza nga ziyima mu maaso munda. Wano waabikka enswa yonna n'agiggumiza. Ate munnange wayita bbanga ki nga tennatandika kubuuka? Bw'eba yakatandika enswa zisooka kujja kinneemu okutuusa lw'etabira ddala. Oluswa olusooka okuviira ddala mu nswa baluyita mulalu. Ku luno bajjajja kwe bajja olugero olugamba nti anaakugoba ku nswa nti tolya omulalu. Kuba omuntu oyo abikka enswa tayagalira ddala muntu alye lusu olwo. Alowooza nti ajja kugigaana okubuuka. Abantu abamu bagamba nti oluswa luno olusooka okujja luva mu liiso ekkooneezi. Amakooneezi ge maaso agabeera ebweru w'omuggala. Naye nze kino nkibuusabuusaamu kubanga nze mwene nali mbisse ku nswa eyabuuka n'emala ng'amaaso amakonezi tegabuuse ate nga nagikamula nnyo. Munnaffe oli bw'alaba nti enswa zitandise okuva mu matabo agasinga obungi atandika okwaliira. Addira endagala n'aziganzika bulungi mu nvubo gye wategeddeko enswa mwe zinaagwa. Oluusi abamu tebategana na ndagala anti mu nvubo bateekamu bakuli oba ekibya kyennyini. Wamala ebyo n'akuula olusenke, oluusi afuna buti buno bwe bayita obuseekende n'agenda ng'abutegeka bulungi ku mugala. Abutegeka okuva ku buli ttabo okutuukira ddala ku nvubo. Okwo enswa kwe zijjira ne ziryoka zisumattuka ku nkomerero z'obuti oba essenke ne zigwa mu nvubo. Ebintu byonna ebikozesebwa mu nvubo ng'endagala, essenke oba obuti tubiyita myaliiro. Ate engeri y'okubikola
n'okubituukiriza tugiyita kwaliira. Munnaffe oli w'amalira okukola bino nga n'enswa etabye okubuuka. Kale nno enswa bwe zitandika okujja ennyo, essenke oba obuti oba tokyabiraba, anti enswa ziba zibiwemberedde bulala. Awo no tugamba nti ekutte omwaliiro. Waliwo ebiwaanuzibwa nti omuntu nga yalidde entula n'amala abikka enswa eseeteera. Okuseeteera z'enswa obutagwa mu nvubo ne zidda mu mugala ne zenjeera. Kino kinyiiza nnyo omubisi w'enswa. Bwe wabaawo abaana baba bazze okubojja, kiyita okulya enswa, omuntu w'abikka ababuuza oba baalidde entula. Bwe baba baalidde abafuumuula ne baddayo ewaabwe. Bw'aba ng'enswa azisse abaweereza mpeereze. Oluusi okuseeteera kutera kuleetebwa butangaavu bw'otamala ng'omusana tegwaka. Ababisi b'enswa abamu kino bwe kibaawo bakuma ekyoto mu maaso g'envubo ziryoke zifune obutangaavu zijje. Munnaffe ono bw'alaba nti amaaso ag'ebbali gatandise okubuuka, ago amakoonezi agaggaliramu ebisaaniiko ne galekeraawo okubuuka. Kale enswa ezibadde ziyita mu ago ne ziddayo ne zibuuka mu mugala. Omubisi bw'alaba enswa nga ziyita mu kituli ekisigala ku nvubo ng'abikka, addira obukonzikonzi n'agenda ng'abuwagika mu kituli kino. Enswa eziba zijja buno buzikwata n'oluvannyuma ne zigwa mu nvubo. Ekintu kyonna ekiba kiteekeddwa mu kituli kino, omanyi oluusi bateekawo olulagala oluto olutangaala. Mu lulimi lw'enswa ennaka tukiyita mumbubu oba mubumbu. Mu kiseera kyonna enswa weeba ebuukira, obunyonyi buba bwetala waggulu nga bubaka enswa. Buno buba entaayi, endegeya, mukyukyu, enkambo, enkwenge. Era oluusi enswa bw'ebuuka ennyo n'ebinyonyi ebinene nabyo bibaawo, ng'eddirwamu nti eryo erirya ennyo enkoko. Ku nswa ebikkiddwa olw'omugano, ebinyonyi tebitera kuba bingi nnyo, kubanga waba waliwo enswa ebbali ezitali mbike ate nga zitontomoka. Kale ebinyonyi ebisinga biraga eyo ne birya ezo. Olwo bwe babikka ebinyonyi bisigalira awo ddala nga bya muswaba. Omuntu yenna abikka enswa ateekwa okwegendereza ennyo obutakuba misinde, kuba enswa bw'eba ebuuka ate n'ogikubirira ng'erekayo okubuuka. So munnange ono bw'alaba envubo ng'ejjudde, alaba munne n'amuyita. Omu ku abo baba bazze okubojja enswa n'amukwatirako olulagala, n'ayoola enswa ng'azigya mu nvubo okuzissa mu lulagala. Buli mulundi gw'akwata enswa mu mukono gwe okuziggya mu nvubo okuzissa mu lulagala, tuguyita kavu. Nazi kuno okumanyira ddala nti omuntu asse ennaka, ettu erimu aliteekamu kavu nga 8. Bw'amala okuyoola ate n'azzaawo bulungi emyaliro, enswa ne zikulukuta buto. Luno atuulira ddala awo ku nvubo, abantu abalala baleme kutunula mu nswa ye, kuba mbu mulimu abo ab'emitwe emibi abagaana enswa okubuuka. Oluusi mu kiseera nga kino omuntu waffe ono addira omutwe gwe n'aba nga aguyingiza mu kituli ekyo ekiba ku nvubo, n'addira olunwe lwe oluddirira engalo ensajja n'alukuuta awo ku kalindaminyira nga bw'ayogera ebigambo bino nti, "Omulemeezi omulya nnaka, omulemeezi omulya nnaka, zanguyeeko, twagala kuzirya mangu." Ebigambo bino abyogera ayanguyiriza nnyo, naddala bwe wabaawo awo wabikka omuntu gw'amanyi erinnya. Oluusi ayatula erinnya ly'omuntu oyo mu bigambo ebyo nti, "Omulemeezi omulya nnaka, zanguyeeko, gundi ayagala kuzirya mangu." Nategeezebwa nti kyebava bagamba omulemeezi omulya nnaka
kuba mu masaza gonna agali mu Buganda essaza ly'e Bulemeezi lye lisinga okubuukamu enswa ennaka. Kale nno kirowoozebwa nti abantu b'omu Bulemeezi Ddunda yabaawa omukisa mu bigambo by'enswa ennaka. Omubisi waffe bw'alaba enswa nga zitandise okujja ez'olumaggamagga alindawo katono n'abikkula. Alinda enswa ne zigwa mu nvubo, awo n'alyoka ayolamu ezimu. Mu kiseera kino addira ensoggo n'agenda ng'ateekamu enswa z'anaagenda ng'agabira abantu ababa bali ku nswayi. Ekiddawo kwe kugirayo ddala ebiragala mu nvubo. Bino nno bibaamu enswa nkumuko eziba ziwambidde wano na wali mu biragala era n'enkuyege ziba nnyingi mu ndagala zino. Ebiragala bino ebisembayo okuva mu nvubo mu lulimi lw'ennaka tubiyita kitutubiko. Emyaliro mu muggala agiggyamu n'agissa ebweru w'omuggala. Enswa bw'eba ebuuse ennyo n'ebito bijja. Bino byonna biba byeru anti nga tekuli na byoya. Ffe wano abalabi tugamba nti gundi yasse enswa n'agimalamu oba nti yagikamudde bulala. Ekiddako kwe kubikkulira ddala ne yeetikka ebikunta bye n'enswa ze n'alaba eridda eka. Bw'atuuka ati awaka buli muntu ow'awaka amulengerako eri amugamba nti buswagu.